Kino ky'ekikopo ekiwakanira omuwanguzi wa liigi ya Azam Uganda Premier League wamu n'awangudde ekikopo kya Uganda Cup naye olw'okuba KCCA FC yatwala ebikopo byombi sizoni ewedde, leero ezanye Paidha Black Angels yatuuka ku final eya Uganda Cup. Gubadde mu kiseera wankulukuku nga gugenze okukomekerezebwa nga KCCA FC yeddizza ekikopo kino ng'ekubye Paidha Black Angels ku goolo 3 ku bwereere, ziteebeddwa Patrick Addu, Alani Okero ne Tito Okero nga zonna ziteebeddwa mu kitundu ekisooka. Third goal of the match. President wa FUFA Moses Magogo yakwasiza KCCA FC ekikopo. Wabula y'omutendesi Mike Mutebi wadde bagobye alabudde abazanyi Benjamin Ochan, Isaac Muleme, Muzamiru Mutyaba ne Derrick Nsibambi abakomye ku Lwokutaano ku makya ne Uganda Cranes okuva e Misiri nga babadde tebannaba kweyanjula ku ttiimu. Oza nti future yaabwe eri club yaffe nnungi ate ne bano be tuba tuzanya nabo aba Paidha basambi abasinga boolega basiza basambye n'abana abalenzi babadde so babadde performance nnungi etuwa obuvumu nti tusobola okuvuganya ku kikopo kya liigi nga zange. Kati obwanga bwakudda ku liigi y'eggwanga eya Azam Uganda Premier League etandika ku Lwokubiri olujja nga KCCA FC esooka kukyaza Maroons FC Lugogo.